gugenda kubeera wakati wa Busiro eyakwata ekifo ekyokubiri mu mpaka z'omwaka oguwedde ng'ettunka ne Busujju, era gugenda kutandika ku ssaawa 6 ez'emisana. Okulengeza ggoolo ey'omukaaga wano bakubye ggoolo namba 6. Guno gugenda kubeera mu mupiira gwa Busiro ogwokubiri mu kibinja, ng'ogwasooka yakubye Buvuma ggoolo 7 ku bwereere, ng'ate gugenda kubeera mupiira gwa Busujju ogusooka. Frank Mulindwa ono nga ye mutendesi wa Busujju agamba omupiira guno tegugenda kubeerera mwangu ttiimu ye, wabula abazannyi be abawadde obukodyo obumala okugufunamu obubonero. Day 1 twali ku bbayi, nakyo kyatukolera bulungi kubanga twabadde tulina okuzzaayo abazannyi abalala oba testinga covid. Naffe ng'ab'e Busujju tuli beeteefuteefu ekimala okukakasa nti nno tuteekawo omutindo gwennyini ogw'empaka zino abantu gwe basuubira okulaba. Ate omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Buvuma ng'ettunka ne Kyaggwe, nga gugenda kutandika ku ssaawa 9 ez'emisana, nga nagwo gugenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Telefayina. Amanya Mbalanguse Koji Kyaggwe. Tuleetera ekirungi kuba leero kati ttiimu yaffe ewera nti jjo twakubiddwa lwakuba nti twali tumisinga abasambi 4 abatandika, titwabaddemu n'obuzibu, bakwatiddwa ku geeti kumpi essaawa 5. Tugezaako okweteekateeka tulabe nga tukyusa results jo zaabadde mbi. Tugezezzaako okukola ku layisinsi zaffe tusobole okujjula, tusuubira tunaatuukira enkya nga ttiimu yaffe eri fulu nga tuweze 16. Busiro yekulembedde ekimeeza ky'ekibinja kino ng'erina obubonero 3 ne ggoolo 7. Buweekula n'eddako nga nayo erina obubonero 3 ne ggoolo 1. Olwo Buvuma, Kyaggwe ne Busujju ne ziddako nga tezinnafunayo kabonero konna. Bakubye ggoolo namba 6. Ate ttiimu endala 10 ze zigenda okuba mu nsiike